Mukyala yalina ebigendererwa nga biri hidden nnyo nga bw'owulira. Atya. Yatandika nga ali awo nti alaba embeera nnyangu oba yabwavu oba kiki. Yatandika mpola mpola n'alengerayo akagoye ako nno nkaagala. Ngenda okukanoonyezaako kuba nnyinayo omukwano gwange abutunda ku botiiki eyo e Kampala. Olugoye lwa mitwalo nga 8-6. Ayagala olugoye luliko engatto, luliko akasipi kaako, lulina ensawo. Ngenda okulaba kisoboka tekigira. Bw'ajja njagala smartphone. Bwe yagamba? Ayina eyiye kyagikolako kiri eki. Kunzigirayo bumeseji bwaki bwa TikTok. Naye bw'obutindikira meseji takuddamu. Bw'ajja ate n'avuga lwaki tukyankubirako. Ye mukyala? Ye mukyala. Kale ebyo byonna yabikweka. Naye kali yagenda okulaba. Kali ono mukuula ddi ekiweraka nziruke. Agenda okulaba. Gwaliko sikira tannatuusa buteekamu ebyo byonna. Bw'agira nga tondabirira kati onooyanjula otya omuntu gw'otalabira ne mugamba dde okyali wammwe. Ogira oguma. Yali abeera wa? Weerugaze eyo naye yali yajja ng'akolera awo Kasubi. Ng'akolera Kasubi? Kasubi awo. Kati gwe wabuuka otya nti ono alabika mutwazi? Nagenda okuwulira omuntu ensaba gy'assaamu ebintu. Leero nnongulira ku kibumba. Ekibumba nga nduddo kiryako. Tongulidde ku soda, tongulidde ku banayi. Nagenda okulya kikuze. Kyokka gwe gwabisaba naawe omusajja wali totera bikola. Ndaba birabe. N'ogamba ono alabika mutwazi. Kale yatulokera ku ebyo ebitonotono. Nadda ku ngoye, nadda ku ssimu. Genda kola ekiddaka ajjako ng'amba njagala mmotoka. N'obuuka? Namugaa kale ogira olindako. Yajjako wano kulabako kuba omuntu akusaba ebyo ebintu at least ajja n'asulako wano. Ndujuka nakugambako yajjako wano. Yajjako ekiro n'asulawo. Ne bukya n'agenda. Bw'atya n'agenda kuba ate ebigambo beyanziriza ennyo. Byali binyiza n'okunyiza. Bigambo ki? Balina ebigambo ebyayogera kuba bw'oyogera n'omuntu bye nkugambye nga nze twabyogedde babiri. Ate nenkeera ne mbiwulira ng'owa booda yabiŋŋamba. N'omubuulira ne ssente ze nakuwadde. Tegeeza oba tokyakuuma na byamu. N'oyo omuwala alabika oyo omuwala teyali. Ekyo nno kye kyasinga n'okunzijjako. Owa booda ko nga nti omukyala n'omuwa omutwalo gumu gukka ne mugamba addo yagala muwemeka. Yagenda n'agamba owa booda? Ti wamuwadde mutwalo? Okujja osulako wano? Newe okusunake kuba owa booda yamutwetera kumpi emitwalo 2 okujja n'amaddayo. Ne muwaye ne mutwalo ne mugamba agende nga bw'ati. Byonna n'agenda n'abimugamba. Nga talina mulamwa. Gwali muyaayo ogwo. Bw'omuntu aba talinaako kyakuuma. Kati wayogeredde ebyo ng'abigamba wa booda biri atabagambangako weebe waabwe. Kati ebirala byonna weekanga abikoze eki? Kati mu kusula wano ye yali ku puroguramu ki? Yajja ne mugamba. Yajja n'ebintu bye era yajjanga bw'ayambadde ebikooti bye byonna. Bwe yajja twogeramu eddakiika nga 2 yansanga ngenda kulaana mupiira awo. Wano eno? Yajja ku ssaawa nga 4. Ku 5 ne yeebaka. Yajja kunyweza ekiro? Ku 5 ne yeebaka. N'ayingira obuliri? Buli obubwo? Obwanga ate bwani. Ne yeebaka. Oli ku mupiira eno mu ddiiro? Namugaa ngenda kulaba mupiira nanga tofubayo ngenda kujja nno nkukime. Ezaawera 11 ne musiibula n'agenda. Obuuse olina by'obuuse. Teni soga oline teni obuuka emboozi. Yajja wali ku DSTV yo ng'olaba? Nali mu nnyumba kuba nali amatayinza gaali gagizeegize. Yajja saameka? 4 ez'ekiro. Ne twogeramu akunya. N'ayitawo paka wa?
paka mu kisenge. Yali mu kisenge yatuukira mu kisenge. Yayituukira mu kisenge. Wano waba waggala essaawa yonna. Okay. Yayitira eri bw'ati. Kitegeeza ennyumba yali agimanyi bulungi. Owa booda yekku yali amanyiwo kuba nali mutuma. Era yamuleeta bw'ati paka ku luggi wali. Wali? Naye eggulira n'omugulira? Nemuggulira. Okay. Paka n'ayingira obuliri? N'ayingira obuliri. Gwe n'osigala ku ki? Twanyumya essaawa neggwako. N'omunyumiza? Neteni. Naye beetaaga okutegeera ensonga. N'omunyumiza? Kati bw'omunyumiza omugamba nze ngenze kulaba ki? Nga njagala kulaba ku mupiira kuba nga atofaayo kubeera yajja mukoowu. Yajja mukoowu ng'ava wa? Yangamba akeera 11 okukola. Yali ava ku mulimu. Anyuka 3 oba 2. Omugamba ogira ofumbafumba awo. Alafumba ki ku ssaawa 4 ez'ekiro. Yajja n'emmere? Tewaali. Teyajja na mmere. Kakati kati govaayo ojja olaba omupiira sikyo? Kituufu. Naleka mubisi. Ate soka okabwongeko. Waleka omubisi nga yeebaka mangu. Yali yandikoze ki? Yajja mukoowu nga tewaaliwo kyamakulu nnyo kirigenda mu maaso kimubeezaawo ng'atunula. So n'omubikka? Nemubikka. Gwe n'ojja ku ddiba? Nendaba omupiira gwange nendabako second half. Naye nga byolaba obitegeera? Lwaki sibitegeera? Kubanga omuntu ayinza obeera ku mupiira wano nga byalaba tabitegeera. Nali mbitegeera. Ng'obwongo buli walala? Ekyandibaddewo kyagaanibwa. Yajeema. Kyekikali yankugambe bwotyo kuba mmanyi kyote kyoyagala. Nedda. Kyagaanibwa. Kabaka atulagira igamba munnange mwekuume. Obulwadde buluma. Yes. So olwalaba omupiira naawe n'oddayo mu buliri? Nebaka. Bwe ziwera 11. Nayinza okusa kuba kumpi ndowooza nasula ntunula. Wasula otunula? Nga lwaki osula otunula? Bwagenda okwera 11. Ng'otunula? Nga ntunula bulungi nnyo. Kwegamba mu busungu obungi n'okikola ki? N'okita? N'obuta. Teni. Abantu balumisiza abantu ennaku. Ennaku erumya abantu mu nsi eno. Ennaku erumya abantu naye tewali kyakkola. Oguma. Ate ebyafoosi tebinyuma. Kuba omuntu ddala ng'avudde e Kasubi n'alinnya n'ajja. Mba simutegeera. Kati no kankugambe bwete. Obanga ku muntu nga ozo yambadde ekikooti. Olina ka bulawuzi. Olinamu akalega. Olina sikaati, peti n'empale byonna n'obyebikkamu. N'ateekako ne blanket. Bed cover. Eri bed cover. Nze njebikkamu sambadde. Ne walawulwe njisitula engamba ebbugumu liri awo. Naye ye teyaliwulira. Yajja ataddemu akaleega, ataddemu ka jiini, byonna ekijaketi ne ka bulawuzi. Nga mugumu nnyo. Ate n'amala bwe yayingira obuliri bwo. Neyeebika bed cover eri. Pulogulaamu ze zaali ku ki? Zaali ku ki? N'okkombya. Naye kati, naye Teni, wawulira otya awo? Wawulira otya Teni wange? Kyannuma. Ne lwakuba etulongeera nga bw'omanyi. Obulamu bwe businga. Obulamu bwe kyekikulu. Kuba sikyali mu level eyo eyamala gagwira muntu. Ekyolunaku olumu kinkaabye emyaka gyonna. Okita. Okita. Kubanga amaka go weegali. Wakyaliyo abali wiringi wadde abalala bonna bakyali mu ngeri y'emu. Abali wiringi we bali? Abali wiringi gye bali. Naye era awo basooka kwagala byakufunamu. Kitegeera. So kakati awo n'okita? Nenkita neŋŋamba kati omugezi asooka kukola ki?
kwejjanjaba kuwona buli kimu mu process. Nsonga ki olowooza lwaki yateekawo embeera nsonga ki? Tamanyi nsonga yate ayinza ogikuwa. Wakita? Nwana kuwona kuba ne mbaako ne byangu ebyo tebikyangatta ku ssaawa eyo. Kati sooka obeesonyiwe. Aba kimu olwadde ebintu mbuwa tumanya salaitis tumanya bijja. Sooka kati omanyi kyoba okola sooka wejjanjabe ebyamasanyu. Ebyamasanyu sooka obikole ki? Kubanga okutomerako kungi. Kuba kutomera kungi ate bw'otatulaamu magezi osobola otomera buli lw'otomera n'ofuna omulala n'otomera. Kuba bajja n'ebigendererwa byabwe. Owazezza ttiimu y'omupiira. Okitegeera? Kati ye omuzukulu tebamukusaba? Ani? Nze. Bazzukulu wano balina bangi ate nze banjagaza ki? Ayinza okugamba yitententente natweyakati. Bakulu bange balina bazaaladde. N'abato abanzirako nabo bazaala kati ate oluggi. Anti ebyobugagga byo oba olina okuba alina abikuuma agenda obikuuma. Ebyobugagga. Juni ne May. Jjo jambeera mizibu nga ndi mu nju sitambulirako ddala. Kiki? Amagulu nga ganfuukidde amagulu eyo wansi awo. Amagulu g'abaaki? Amagulu kwalenga kusannyalala. Maso ne zeesika. Maso ezimala okwesika. Tugezaako zijjanjaba ne tuzijjanjaba ne ziba ng'eziwona naye kati omulundi ogwatsembyeyo yeesikira nali ntambula ssaawa ng'emu awo ntambula nzira waka. Maso ne yeesika nva waka. Okugulu kuno ne kwesika nga sirina we neekwata wonna bwe nti nga buli ngeri yonna nnyina okugwa oba okukola ntya. Kati ne ngezaako okusika okugulu kuno mpola mpola. Ne nkukulula mpola mpola nfune we neekwata. Kale ndowooza y'ensobi gye nakola mu bulamu eyiseewo obulabe. Okuva olwo ne nkwata omuggo. Kati bwe nakwata omuggo ogwo sigusuulanga. Kati otambulira ku muggo? Ntambulira ku muggo naye n'ebiseera ebimu mbadde sikyagukozesa nga sisobola. Nga n'omuggo togusobola? Nga sigusobola mba nga agukwata nga ninga agwa. What? Nga ninga agwa. Katulabe omugulu. Nga bw'okulaba. Kale mba nkyabonabona n'ekyo okugulu ne kujja ne kuzimba. Ne kuzimba? Ne wazimba. Kwabaaki? Kuba omusawo atera okujja n'akyekingako n'angamba ogira olindako. Ngamba ogira olindako. Kwazimba kiki ekyo? Yangamba simanya mazzi ga mu viivi. Yagamba atya? Mazzi okuva mu viivi muno. Tegakagajja ne gawagamireko wano. Ge gali omwo? Yampandiikira eddagala. Ne ndigula. Naye ne watakyukako. Kajja katya katandika katya? Nawuliranga wantu kunnuma bunnumi nga mpulira wannuma. Naye nga bwe nfuuka mina mpulira wannuma naye nga tewali kantu. Kati ne wakyalumu ne wazimba. Kwe kugenda mu ddwaliro. Ne bangamba funa bufunye eddagala. Kati yaŋŋamba ngira nindako agira alaba bwalabi. Nyendera okwetaaga x-ray. Yaŋŋamba tumanye twalo ng'etaano awo. Ekitaaba kya x-ray oba okukalongoosa. Ako? Kamaze ebbanga kyako? Myezi kati 2. Nga kakuluma? Tewannuma zisaaki nga bw'olabawo. Kubeera wano wenfukamira ne naaba. Okuggyako nga nyigirizaawo nnyo. Naye tekakuluma? Nga bw'okalaba. Kati okubeerawo kwako ate kukosa eri wansi. Ate eri wansi ki? Eri wansi mu kige kati wabanga ewali amazzi wansi kati okulinnya. Ewali obuzibu obusinga. Ng'olabye muganda wange. Kati obanga alinnye ku muliro bw'oti kubuukabuuka. Kitegeeza tokyafuluma? Sikyafuluma. Ne muvi tokyazannya? Buli kimu kyayimirira. What? Buli kimu kyayimirira. Era bankubirako n'angamba pulojekiti yaffe kati tugireke n'amagabaayi.
projekiti ekolebwa Mulamu. Obulamu buganda. Sikyasobola. Obulamu bukaluba. Bukaluba nti kijalimu okuyiriba. Nodduka ne mudda ne budduka ne mudda. Naye nga tebwokwata omuggo tekyasobola bikola. Tokyasobola. Kyasobola. Muganda wange Teni nga mbadde simanyi. Kitegeeza kati eno tokyaviirayo ddala. Obeera mu nnyumba 24/7. Eno ndodde kuba Nasemba ndowooza okuva wano genda. Yali alawundi Christmas awo okuggwako awo. Agenda tukolayo yeka mmenga awo. Okola ki? Kusho, Gaa nenkolayo awo nenfunayo 15 anenkomawo. Nezimbeezabeezaawo okulayo okuvuulo. Wadde tokyafuna? Sikyagira kutambulako mu luggi awo nenza nentambula nenzaako. Naye ng'okukola ekintu ekiri serious. Tekikyaliwo. Kuba kweri kati abasawo bakkebera ki ekikuluma tenteni ekituufu? Kuba kati twali tusetinga kuleeta mukyala kakati atuyingizawo puroguramu ndala. Kati okulimba oba kugamba eki baatuloka tebankebera nga nnina okusanyalala okwali kusinga. Nga okusanyala mu bitundu byawa? Kuba kwali muno mu magulu muno. Netugezaako kujjanjaba eddagala ezzungu lyagaana netufuna habo. Kati bwe nanywa habo okusanyala netukudda mu bigere. Kale ne kubanga okuwonye. Bwe kwagenda nga okuwonye ne tena okutandika okuleeta ebirwadde ebirala. Kwatuloka alusaazi. Alusaazi? Kale omusawo nange atulokera ejjanjaba alusaazi ziwone. Kwabwe zitaawona ate zigenda kuwonoona era ebirala. Nangenda okuwulira nte nga buli kaseera wabaawo ekipya. Ennyingo, ebinywa, biki nga buli kiseera wabaayo ekipya ekijja. Nga buli bw'okwata kino kyekidda, kino kyekidda. Naye nga kwokusanya tekuvaawo, kukyaliwo. Alusaazi tuzijjanjaba ne ziwona. Bwe zijja ne zikomawo. Bwe zijja mu myezi nga 3 ne zidda. Bwe bityo omusawo n'angamba tumanya sisitimu y'omubiri yavaako. Ne mubuuza kitegeeza kyekyo. Omubiri gusobola okuvaako, sisitimu esobola okuvaako. Sanyaze ne gagenda. Ne mubuuza kati tuyinza kukola tutya. N'angamba tulina okuddamu ddoozi. Ne mugamba omusawo omanyi ky'otegeeza okukola ku ddoozi okugiddamu. Nga yeetaaga obukadde kumpi nga 2 bwali bukoze. Nagamba omusawo ndaba sirina wadde 10 kati. What? Nga n'omukyala yennyini yali mu Amerika yali yakomawo. Namugamba musawo kali ntuuse kwefumbira. Nandagiriranga ku ddagala gula lino ne ndigula. Nangamba fumba lino ne ndifumba. Bibanga ebiwona. Nga bw'ogaa nti kati mponye. Nekiddamu buto. Naye nga yakkebera oba ateebereza buteebereza? Yalinga akutunula butunuzi n'alagemba nti kati kino kiraga kyekikuluma. Nagendanga ne lwakebera. Nagenda ku gundi examination ya full body. Emirundi 3. Ne balaba ki? Nga balaba okusanyalala, omusaayi mutono, emisura mifunda. Bwe bityo nti omusaayi tegutuuka bulungi wansi. Nga ye main cause. Sima amagumba muno mulimu ebirungo ebimisinga. Ne banteeka ku bigere. Okulya ekigere. Bagamba oli ekigere? N'owuuta ekigere? Ekigere nenkiwuuta. Aye nangamba tolina kirya nnyo. Kiyinza nakyo okuleeta obuzibu. Lwanza ate nali ngula kiramba. Nga bwe nkiryako weeki nange ate tolina kirya bwotyo. Teni. Ng'ogula kiramba? Nagulanga kiramba. Bw'ogula kya 3-5. Jukira oli 3-5. Nange ali nga nkwata omutwalo nga 1 n'ekitundu oba 4. Nenkiryako weeki. Kigere kiramba? Ate nakyo nakigobako? Nange ate olina kirya nnyo. Bw'olyako emirundi nga 2 oba 3. Kiweemu omwezi. Konze kati lukuze. Kati yakigobako? Teyakingobako. Naye yali nga nnina kirya mu kaseera kakyo. Sikya buli kaseera. Kati bagambye olina alusaazi? Alusaazi twazijjanjaba kati ekiriwo kusanyalala
maso okugira kunafuwa anti biyinza okuba ebirwadde ebyo bigira okusanyalala okwo ng'oyinza okuba tolina engeri gy'otalina mukazi kati omubiri guli awo gwebowa ale naawe oterebwa okiŋŋambe waliwo omukazi yakiŋŋamba nno mukazi simanya dokita ali eyo mugundi yagamba ati ali eyo aba aliwo baggulu yaŋŋamba olabika otusanyala lwakuba tolina mukazi nemugamba kati gwe okolayo ki eyo vaayo lumu okiraba ateni oyinza okuba okusanyalala omubiri gwebowa olaba ne bwe mmotoka ekola saaviisi omubiri gwebowa omubiri gutuuka ne gwekyawa okitegeera n'emmotoka tuzikola saaviisi mpulira bibyo ssebo okitegeera kati omubiri gulaka guli awo tegukola ki kati ebirwadde nabyo ne bikuyiikiriza nti omusaayi okitegeera omusaayi tegutambula kale omusaayi nandikitegedde kuba kubaddamu bakiŋŋamba tigwegusose bagamba bati tigwakubiri newe nasomeranga kwawe nasomera kodi Kampala baŋŋamba omusaayi nyina mutono nnyo era nze nga sisimba ku mmere y'abano oyitawo bisi bantwala ku ba prefect oba yabatica nga kwekuli ku bidoodoodoodo ebyo bwe bityo naye nga ekyomusaayi kyo kiruddewo obutaba mungi kati oba kikula bukuzi simanyi kyengeri bwetyo so kati ani akulabirira kuba omukazi naye tolina era kati maama yayiwawo omubiri mu byonna maama wo naye omukazi yandibaddewo esaawa zino nga yakubudaabuda ali kutiraawo eno omukazi ne bwabeerawo embeera talina tagisobola kiki lwaki tagisobola ebyokulya byetaagisa kale byewaka nga bwobimanyi ekyayi watiraawo akugambe nga nnya ekyemisana tukibuuse tulidde kyaggula nakisobola kigumya gooba olaba jagga waneeta wano kunnumya njala soka olinde ekyemisana obuukawo semula tukibuuka mbeera ya kibuga kikola nga bakibuga ale jjukira oba tewemanejinga nga ggwe wennyini ebimu olina obbigumira kale mukyala muleeta ate omugambe nti emisana tubuukawo muzeeyi akedde kulima akomyewo ku ssaawa 4 kyayi amunywedde ku 4 ku 5 mukaaga oba osubirayo ekyemisana njagala nga tumaliriza kiki oyagala abantu bakuyambeko kati ku ssaawa eno sirina wadde n'ekikumiiza ebyaddala sirina kubagga omubiri naguyiwawo gwonna nagendanga nenkola n'okukola nga ziteekeddwa nokola nenkola nabe nga nfunyeyo zenfunye nzijanjabe kye baŋŋambye ne bamuŋŋaana n'okumira peyinikira naye nembira peyinikira ngende nfuneyo 10 nzijanjabe kyensuki ekiba kinnuma naye omwezi guno mbadde manyi ngenda kukola naye guba gutandikawo nti ngenda okukeera ku makya bwendi nga tusobola nakutambula nga nekulula bwekuluzi kyekyasinga okuntiisa naŋŋamba kiki baŋŋamba simanya omusawo yaŋŋamba timanya olaika olina salaitisi babuleka bwebuli amagumba bwebutyo awo wendi wewokka wewuuli enamba yeri kitene eri 0755 0755 70 70 3 5 6 osojiddamu 0755 0755 70 70 3 5 kasirye Peter embeera bwetyo bweri embeera si nnungi ku ground ene wa Kasirye bwatyo bwali nga bw'omulaba abeera wano mu nnyumba maama we yamubeererawo ekirungi olina ne wooteeka oluba naye kati kiba kuba nga ate tolina nawoosula kyandibadde waasi nnyo naye abasobola omuyambako musobola omuyambako mpola mpola ebintu ne bibeera nga bimutambulirako malidaadi saana weewaawo olina obubaka obusembayo nebaza nnyo abalabi ba gospel live amina nebaza nnyo mukwano gwange Farouk
njagala kubebaza mukyala Najjita. Mwebale nnyo mwebaddala tukwatagane next time.